Victoria University etannaba na kuweza myaka 2 mu ggwanga erangiridde nga bw'esazizzaamu enkolagana gyebadde nayo ne Ssettendekero wa Buckingham mu Bungereza. Kigambibwa nti engeri Uganda gyavaayo mu lwatu n'esimbira omuze gw'okulya ebisiyaga ekkuli yeereetedde Ssettendekero wa Buckingham okwejjulula n'esazaamu enkolagana gyebadde ne Victoria University. Kino we kijjidde ng'abayizi abawerera ddala balina diguli ez'enjawulo ze baasoma ezirina okubaweebwa Ssettendekero oyo era nga tebamanyi kigenda kuddirira. Tunnyoleddwa nnyo olw'ekitutuuseeko ng'aba student ba university eno olw'okuba tetukkiriziganya na Buckingham kyegamba nti tulina okukkiriziganya akawaayiro kaabwe akategeeza nti buli muntu alina okubeera okukkirizibwa okuba kikyali waba ali ebisiyaga ate nga ffe wano mu Uganda tetukkiriziganya na kulya bisiyaga. Ssenkulu wa Victoria University Professor Bambi ategeezezza ng'ensonga za Ssettendekero wa Buckingham okusazaamu obwa Sseruganda bwebadde nabwo bwe kutandikiddewo naye nga byonna byekuusa ku nsonga z'amateeka. Kyokka Professor Bambi agamba nti ekisoboka kyonna kikolebwa okulaba ng'abayizi tebakosebwa nkyukakyuka eno. Ensonga zino tuzikolako n'obwegendereza ate n'okuzisabira tuzisabira. We are also praying to God to guide us to overcome this problem. Okusinziira ku Professor Nsibambi waliwo ebyalemeseza Uganda ne Bungereza okukwatagana naddala mu nsonga z'amateeka era ng'ensonga enkulu yabadde ku kulemwa kwagira bali ba bisiyaga kwetaaya. Stay ya Victoria wendi Chancellor ebadde wa degrees ne degrees zino nga zikakasibwa University ya Buckingham. Kakati bo batugambye nti kati kyetaagisa nga bwe kiri mu university zaabwe okusaba kawira akagamba nti abantu abali ebisiyaga ndoze homosexuality and lesbianism kwegamba nga balinga abagamba nti etteeka eryo erigaana okulya ebisiyaga ffe tubenga tetuligenderako. Kumpi abayizi ba 8 be bagenda okukosebwa naddala abo abasoma amasomo ga diguli eziri ku ddala ly'ensi yonna wamu n'ez'ekikugu. Kyokka nga Buckingham University yakakasizza nga bwegenda okufuba okulaba ng'abayizi bano tebafiirwa. Harriet Namukasa, Zamzam Siraj, WPS TV.